channel kwoli wabale kuba nti nogiye kumideko mangi genkuletedde olunaku olwaleero kkiriza mbeere ng'ate nga kuwanga abwetu gafuna ewa Dr. Jose Chameleone munange si birungi amawulire ge tufuna agalaga nti ono yaddusiddwa mu ddwaliro ambulance yaleeteddwa ne babeera nga bamuddusa mu ddwaliro yafunye attack yabadde munange enzibu ennyo ate n'abeera nga atwalibwa mu ddwaliro twongere okubeera nga tusabira Dr. Jose Chameleone jjukira nti abadde agenze atereramu naye kati amawulire ge tufuna galaga nti ono yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera teri bulungi akatambi kaakano. Jose Chameleone fans and music lovers, it is not very good news. Mawulire malungi. Omuyimbi w'eggwanga Jose Chameleone bambi afunye painful attack, ambulance nejja mangu n'emukima okutwalibwa mu ddwaliro. Abasawo basuggestinze operation. Bagenda mukolako minor ne major surgeries. Banange tumuteeke mu ssaala. Woli wa tribe ki, woli wa ggwanga ki, musaba mu lulimi lwo, tusabire Chameleone banange. We need Chameleone. Tusabe Katonda operation yene etambule bulungi. Surgeries bagenda omukolako zitambule bulungi banange. We need you, Papa. We need you, Ngoli Mulamu. Uganda needs you. Africa needs you. The world needs you. Your children need you. Bantu banji bakwetaaga. Katumuteeke mu ssaala banaye tumusabire. Operation muzimanyi, surgery muzimanyi, Katonda atuyambe abeere naye atambule naye. Banaye tumusabire kyensinga okubasaba tusabe ffenna tusabire wamu naye nga simawulire malungi nnyo ne tumuteeke mu ssaala. Mu mawulire amalala Antaira twogera ku mukyala wa SB4 munanga avuddeyo n'atabuka agambye nti temugenda kubeera nga mumulemesa kwambala byayagala. Bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate basabula Antaira nga bamugamba bannange omubiri gwo tegunyumira ngoye bweziti ne bweziti bannange amagulu go gaakula bwegati ne bwegati engoye ezimu wandibadde ozeesonyiwa. Ono n'avuddeyo n'abeera nga abatabukira agambye temugenda kubeera nga mumusalirawo kikyayina kuba nti nate ayambala nekyatayina kwambala. Temukiddangamu ngamba mmula bannange nalanga ekitula yambala bannange temukiddangamu ze tebangana kyenjagala kwambala temukiddangamu ate by the way mummerako nnyo kati ngenda besalira busumiro bupumpum bucuncu bonna gwebera nze bamwana kyenjagala okwambala obadde kiwa tayisenge musiŋane era naalongo ze wenjagala Gomesi nga njambala wenjagala Kamini nga nkambala wenjagala Kapatra nga nkambala wenjagala omushanana nga ngwambala. They do not tell me what to put on. Understand? Next media teŋŋaana kwambala kyenjagala n'olwensonga eyo enkya ngenda kugira mu Kapatra. Kiriza mbere nga mbuzaako ku bantu bano wammanga tutandise ne God Givers, Idi Mubaraka, Charisima Amina, Nankuke Esther, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Doreen Namukisa, tetwerabidde Adija 1991, ate era tulina mukwano gwaffe ayitibwa Enoch Ankandwa. Abala tugenda kubeera nga tubakonako maaso awo. Bwe tweyongerayo munnange Namukasa akyagenda mu maaso n'okuba nti no yeesomanga we yayagala oba we beeyagalana ne Nubian Lee nti beeyagalako munnange era nga Nubian Lee nti ex we wabula agambye nti talyerabira olunaku mukyala wa Nubian Lee lwe yamukubira n'abeera ng'ate amuyisaamu eggaali. Akatambi ka Namukasa akeekano. Twadetingira ne Nubian Lee yangamba omukyala bayawukana by then bali kituufu byaliko ne mawulire mbusimabi. Twatandika datinga 2019 nga ndi ku campus nga nakajoininga university. Ne mukyala wa Nubian Lee amanye ekyo kyo nkikubuulira nze sinywa njago bamwenge. Kuba yankubirako nanvuma. Va ku musajja wange. Ate yakuzisa na simu ye. Nendugwamu nali nva kunaaba tuli awo ku campus jukira ali ankubira nga lumu ampikinga nantwala ku ssomero nankumyawo natutwala out kati yalina markex tavugangako makatu yali ajjiranga lumu markex saagisangawo kati yakubira na ku simu ya Nubian kati nompa kunkana njirawe enkwata hi babe mama nyabo jebaleko nasanyalala sebo n'omusajja yali akugana pisto kuba naye mpuliramu eddoboozi mwana mulekeze nja bisootinga nyabo weesonyiwe bba wange omusajja eddoboozi nga mweriri alabika yali kugana pisto n'ogamba wano nafa
Nekati musina. Nubya nikatachara bikanyo. Tweta. Simu hankusika lati bade ndakuza kumwegwa ko munyumyamu. Tweta twasi omugwa gwaliwo ne tusika omugwa omukazi antiisa omukazi anvuma n'ingamba yempa kinezi. Kali ngano mukotisa tisa ye Nubia ne asigala akugumya. Ndo basajjo bamanyi. Nti awamandi kugwennamu. Ebecha Nubia ne kiri okay. Musajja tudde w'abaana. Asomo fulake yokubi. Era nga bye byansuubiza. Yes, yansuubiza okumpoowa nga n'amahale nagasaladda. Ng'asabye emmotoka. Mbwanga lero Max gyaba kuwa. Ebiseera ebyo nali njagala mahale ga mmotoka nga neegomba emmotoka. Naye nga ntuuzako mu mmotoka ye nanjigirizaamu. Nga nvugamu nanjigirizaamu. Mwana gwo ogumanyi. Emotoka gyakutuuzamu yeetaagalira ddala abantu kugituulamu. Olimba. Nga obuyonjo bwabeerako. Ye Nubia yali musajja muyonjo. Yali anonanga ku kampasi. Ewe Nateete. Wano ku Kibuli. Wali ku Kibuli wano. Yes, nantwala ku hostel ne tufumba olweggulo oba nandeetera emmere ne tugenda out. Tukola bityo nga bumanyi abaana b'essomero nanjokyangayo. Tweyongerayo munnange Calvin Kayanja aliko kyagamba akatambi kaakano. Omanyi tugenda mu kalulu 2026 nga n'abasinga okukakubiriza abantu beba opposition aba Nuupu be basinga okukakubira obulango. Mujjukira nnyo Besigye bwe yalinga mu muzannyo gwa kalulu kano nga gavumenti yesinga okukubiriza abantu okwenyigira mu kulonda. Naye kati Nuupu yesinga okukubiriza abantu okuyingira akalulu ka dikiteeta keetayinaamu security. Awo mwetegerezeewo. Essaawa eno gavumenti etandise okugaba political capital. Njagala mwetegereze nnyo. Lwaki mulowooza abantu babakwata kati nga be basinga okukubiriza akalulu? Ffe ssente z'akalulu ab'NRM tebannazituwaako okukubiriza bantu nno. Opposition be bayina ebisawo n'ebisawo bakitumye n'erinnya bakiyita politicity vote. Akubiriza okuyingira mu kalulu luli yagamba atya nga bamuwangudde. Era essaawa eno yakuwadde assurance ki nti dikiteeta anaamujja mu ntebe ye. Kati mutegeera omuzannyo guno. Gavumenti etandise okuwa basajja baayo amaanyi. Era mugenda kugalaba. Etandise okubawa political capital. Era mu bifo byonna omuli opposition abatuufu bomwe bagenda okwesimba okulaba nga batuukiriza enjiri ya Museveni n'ebigambo bye nti 2026 saagalawo opposition. Njagala bonna ababaawo nga bannakatemba bange. Kasita otandise okulaba binatize bwentyo bwe mbagamba nze sirina nnyo budde kuleekaana wano naye nkuwa facts. Omukyala gwali mukulaba mu katambi awo kigambibwa mbu yasse omwana wa munne era poliisi yabadde ereeteddwa okuba nti nate atwalibwa ku poliisi abeere nti no munnange yeewozaako n'okubuulira poliisi obanga ddala kituufu ebimwogerwako bituufu oba nedda. Gwali mukulaba mu katambi awo mbu munnange yasse omwana wa munne. Akatambi kaakano amawulire si malungi.
Mukwate bulungi omutemu oyo. Mukwate. Atyawo. Tumuye. Suna Beni munanga alese bwino ku Fifi the Queen avudde nalokagamba nti Fifi the Queen teyafera abantu bebweru bokka naye munange n'abaabukedde bennyini bamukaaba mbu yafera abaana abamu mubukedde nti agenda kubeera ng'ate abatwala abweru. Oyinza okugamba nti omugambo tutemye muteme akatambi keekano. Oyo omwana muyaaye mufere mubbi ffe twakolanga naye kubukedde awo naye nsobola okuwaayo abaana abajulizi balinga 10 kyokka oyo omwana okumanya muyaayi n'abaana b'okubukedde bennyini yabasoloozamu ssente mbw abatwala bweru anti biri walinze nkeera bisinisa binnyo biri wali nkeera bisinisa binnyo mbiyita n'emikuŋŋaanya ne bigana naye mmwe kali akakerege kali akakerege kabatuuzaawa okubafeera nga mulaba gye biri ebeera kubukedde biringa 8 byajja ne bigaba bannange Ssuuna twawulidde essanyu ng'ovuddeyo oyogedde ku nsonga eyo nze lwanziba 4 lwanziba 3 simanyi lwanziba mmeka mbudde paasipooti zaffe lwali luzilemedde simanyi mbw ani yazinonayo bunazituleetera lwali lulemedde paasipooti zaabwe nga luyina emikisa ne bataluteeka mabega bitayimba. Nkugambye kati ekiseera kyatuuka luyina program gye lwakolanga ku weekend awo olwo lufifi the thief luyina program gye lwakolanga kubukedde awo naye nga abantu kati basigala dutayiriza ku TV awo kati nga bajja ne batuula ku reception awo nga balulinze kati bwe lwamalanga lwayitanga mu luggi lulala abantu ne batuulawo paka saa 7 nga balulinze n'ebimu ku byaluddusa muno nga berubbye baweze ansanga ntono ne lugamba kalusoke lwetegulemmukko ne lulyoka luvaawo naye nga telulina mulamwa tekayina kiddako kali eyo kajegera bujegezi kali kakyalina kye katugamba kali kayinza kujja ne kantiisatiisa naki tiimu y'abajjonkezi yali nnyingi naye mukama agenda abatematemako omwomu abagenda balabisibwa bakuba ate akyabakuba nnyo balina ddiiru nga baagala kunsuula omuntu akukubako propaganda ng'ayitidde mu sympathy ey'omukazi okitegeera aba alina ddiiru ye gy'abala abakizanye bulungi era ng'olina mukama katonda bw'aba tali ku sayidiyo oyinza okuyitirawo bw'otyawo kuba abantu bagamba Ssuuna n'akola ekyo okitegeera Ssuuna gwe twagala fe abantu okitegeera so kaakati mukama katonda n'annyambako n'abalabisa buli bw'olwanyisa omuntu nga katonda ye yamuleeta obanga alwana ne katonda eyamuleeta dayirekiti kati mmwe Kiriza tubeere nga tubuuzaako ku Saazi Moses Anet tukutumiddeko Davina ogamba otya twagala okubuuzaako ku Princess Rovi Nambuusi ate twagala okubuuzaako ku Vivian Nabadda Maria tukutumiddeko ate era nga